Mukalazi Charles Senkandwa ssentebe w'eggombolola ey'e Bussi. Okubala abantu ku bizinga tekunnatambula bulungi mu ggombolola y'e Bussi. Ggombolola eno erina ebizinga 4. Ababala abantu tebannaba kufuna network era nga basuubira ogifuna olw'eggulo olwaleero. Kiba kitegeeza nti nno bagenda kutandika lunaku lwankya. Obuzibu obulala bwe tusanze kwe kubeera nga amazzi galidde ekizinga ky'ezzinga era nga amayumba agasinga kati gali mu mazzi. Abantu bagadduseemu era nga bajuliridde okubeera nga basula mu nveera oba mu matundubaali. Awo nawo waliwo obuzibu bw'amaanyi ng'era n'abalawo abantu bajja kubeera nga beetaagisa gambuutusi okusaabala ku mazzi ago okusobola okugenda awamu ku mayumba agali sayidi emu okulaba nga batuuka ku bantu abo. So okusomozebwa kwa njawulo okuli eyo naddala mu kizinga eky'ezzinga. Ate bw'ogendako ku kizinga eky'ekituufu amazzi gasazeeko kituufu ne gamugabanyaamu ebitundu 3 nga abanaabala abantu era eyo balina okubeera nga bakozesa obwato okusobola okubeera nga bagenda mu butundutundu obwo 3 okusobola okulaba nga batuuka ku bantu abali eyo. Mu ngeri y'emu ne bwe kituukana n'okugendako mu kabuyonjo okweyamba balina okubeera nga bajja kubeera nga bakozesa bwato okusobola okutuuka ku toilet gye banaasobola okukozesa. So obuzibu bwo bungi era nandisabye ekitongole ekya UBOS okusobola okubeera nga kikola enteekateeka eneesobozesa abantu abo abali mu kubala abantu mu kizinga mu ggombolola y'e Bussi naddala mu bizinga ebibiri eky'ezzinga ne Kavana ekituufu okusobola okulaba nga babawuliriza mu ngeri ey'enjawulo okulaba nga exercise eyo etambula tusobole okulaba nga nange eggombolola yaffe eganyulwamu. Okusoomozebwa okulala okusembayo ekizinga eky'Ekava ennyanja tekyafuna bakikiikirira mu kusoma oluvannyuma olw'abantu abaali batandise okudduka mu musomo nga balaba entambula tebajja gisobola olw'okuba yali ya bbeeyi kyali kya bbeeyi nga buli muntu buli lutambula balina okukozesa emitwalo 15 okujja n'okuddayo ne kibateeka at risk okubeera nga tebajja kusobola kumalako. Era bwe bakiddukamu oluvannyuma lw'omusomo okuggwa guno supervisors ne basalawo abantu abaasoma babatwale ezzinga naye era kijja kwetaagisa obusobozi obw'enjawulo mu ssente zinaatambuza abantu okugenda okubalanga abantu abo n'okudda oba okubawa ssente ez'okusula mu loogi zaayo n'okusasulibwa ssente ez'okulyanga buli kaseera kutuusa ennaku 10 lwe zinaggwako exercise esobole okutambula obulungi. So olunaku olwaleero nabagenda ku kava ennyanja okuva e Bussi tebasobodde oluvannyuma lw'okulemererwa okufuna entambula ebatuusaayo era nga kyemmanyi bwe baba tebazifunye n'olunaku olw'enkya ekitundu ekyo kijja kusigala nga kitubagidde mu butabalibwa. Nandisabye era ekitongole ekya UBOS kisobole okubeera nga kiyamba mu nteekateeka eno abantu bange ab'okava basobole okubeera nga bafuna okutuukibwako mu kubala abantu ku mulundi guno.